Ekitongole kya KCCA kizze kirabula bannakampala ku bipande bagenda bateeka ku nguudo ossa ne bannabyabufuzi era nga bangi bazze balaajana ng'abakozi b'ekitongole ebipande bagenze babiwanula. Olwaleero wali mu Kisenyi enguudo ziggaddwa okumala akaseera n'emirimu ne gisanyalala. Abakozi b'ekitongole kya KCCA bwe bagudde ku kipande ekibadde kisimbiddwa mu luguudo nga bagamba nti kino kibadde kigenda kuvaako obuzibu singa banaaba kireseewo. Kibuga kyaffe nga bwe mukiraba buli kimu kyonna ekiteekebwawo kirina okuba nga kimaze okufuna plans zaffe nga ziyita mitendera ez'enjawulo. Olwaleero lunaku nga mulaba twakedde ku makya tuva kuggyawo kipande kyaffe kino ebadde billboard baali bagiteekawo nga tebasoose kufuna lukusa era bwe bagiteeka ebadde n'obuzibu bw'amaanyi eri emmotoka ezitambula ate n'abantu bennyini abakozesa ekkubo wadde tebakyalengera wa gye balaga. Douglas Nsubuga ng'ono yakulembeddemu ekikwekweto ky'okuwanula ebipande mu kitundu kino agambye nti nannyini kipande kino badde baamulabula dda nti yakiteeka mu kifo kikyamu era ne bamugamba agoberere amateeka agagobererwa mu kusimba ebipande ne yeerema ensonga lwaki basazeewo okukiggyawo. Visibility ebadde blocked era nga KCCA tuta obuvunaanyizibwa okuggyayo ekipande kino. Wano nno wentwalira omukisa guno okwongera okukubiriza abantu abateekayo ebipande bino bye tuyita billboards baba babiteekayo basooke bafune olukusa. KCCA tulina department eya physical planning ne outdoor advertisement tufuna applications zino era bwe tuba tumaze okuzifuna tuba nga tuzekenneenya. Bano kibatwalidde essaawa eziweredde ddala 2 okuwanulawo ekipande kino era olumaze okukiteeka ku ttaka bo ne bakuuna ne bagenda olwo bannannyini kyo ate ne batandika eddimu ery'okukiggyawo okukitereka okulaba nga bwe tuba bagenda okuziteeka watukagana n'omutindo oba amateeka gaffe nga bwe galambika okulaba nga buli kimu kyonna kitambulira ddala bulungi. Twakedde ku makya era ekipande kibaddewo kyali kyateekebwawo mu bukyamu era nga olwaleero bwe njogerera kati tumaze okukiggyawo era ne nannyini yali yakiteekawo tugenda kumunoonya kuba alina okusasulira ensobi eyo gye yakola okulaba nti yakiteekawo mu bukyamu naye nga buvunaanyizibwa bwe nga tannakiteekawo okututuukirira n'okulaba ng'akwatagana n'ekitongole kya KCCA okumuwa guidance n'emitendera egy'enjawulo waba alina okukiteeka.